ere bungo bagase wala ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi na manyi shegera kati nze goliko ngamba ntuna muntu be yagwanga atongambe muntu ya kyabazinga nina bela president eshtegedde deni bankwate bulungi nga sinafuuka nabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nsoke malize basajja banga ba military niwe kigana bagattako tebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki wetukayano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo okwerowooza esawa biri munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde nabawunu emwana wala bafala abo mwana mafia boss yetuveeyo nayo kuliko emboko za Friday nga walaba ati siko wangu wakakiro nkulisaamu emboko mwana kati emboko zange ati nawo ndeta abasoga mwana soga tatu wakawataganye chairman sio chabadde tubaleke nga kiwani kimwana abasoga tubaleke kiboko za kuyisiza zitya wane bali babadde basoga mwana boko zabadde nka no just chachoko shechu kuli alien skin afuse no oba ameze ebiwabwatiro kirabika ne center zijjawo nango chebuza nga bwenchebuza oba zijja mu state ate katugambe ki kubanga alien skin nasemba okulanga akola omuntu avaayo wano gundi bwe yavoola obwakabaka bwa Buganda ono mulenzani gwe baka not safe pressure nagamba nti nze kabaka simanya ali kino obwakabaka Buganda biki bamusiba ne kakati akyaliyo alien skin eyepanka ku bwakabaka obwakyabazinga gabula na Diop okubiri nagamba nti abasinga ye nga alien skin n'obwakyabazinga bwe nagamba nti tayinza kuvaayo yeetonde yeeyitache omulenzi oyo amanyi simanyi wajagajja manyi kuba yagambye nti nno tayinza kuvaayo ne yeetondera obusi obwakabaka bwakyabazinga oba obusoga bwonna kubanga abasinga mu busoga tumanyiyo ku bantu abamu ku b'amaanyi okuli mama Rebecca Kadaga alitwala teyatakiriza nti oyo speaker teyatakiriza nti oyo yali mukazi wa amaanyi mu ggwanga ne kakati yes kati gwe who are you alien skin kimenke era ne bwe kimenke bwo nga ogamba nti nno obwakyabazinga obusinga simanyi do you agree I can't sisobola nawe sisobola ali kiki ndaba ogera boti bomagamaga abakulu bagenze kuli abakulu oli ye yaliko ate oli alinga kulwe coach awo wansi awo opposite nga supermarket awo waliwo gundi era amasinalaze nene alien skin omanye mabege omanye lwaki alemedde mu mawulire last time yomba yali mu kikosi ky'abatulugunya gundi ono simanyi ono omuyimbi ono omukunja tasera yomu kubayingira ku gundi ono waliwo gwe bayingira kaawo tuze tugenda maso n'okubanga bakoseza bangi bakoze bingi naye nga takwatibwako akwatibwa n'ateebwa bayingidde mu kingdom kati agenze mu bwakabaka obwakyabazinga yabagambye nti mwenna nagamba nti ezo basonyiwa poziko mumpe mu bwakyabazinga mafuge mu witches embwa zeweddembe nemuki ye Patrick Mulwana Baganda babeera bashawo tasa kubeera mu gondi Muganda mugwanya Patrick Mulwana noti mugwanya si Mulwana simanyi yo kika kituma Mulwana ozikonga kyangabi ofunza aliko akantu ku mutwe naye yagambye nti bamuleke agira adiringa n'abamilitale abamilitale nagamba nti akyalina byaggusa nabo ne ababusoga yafosinga abamilitale kituufu andi kati jjukira eno mu busoga okuva luli eri lwe bamutuusako ku bulabe lwamusaamu eggaali yes bamukubanga ali mu kuva ku show then wano yabadde alinayo she busoga eyo nagikansolinga ku lwabino byabaddewo biki
kati ne bamugamba lwaki tiwetondera abantu abo ne bagamba nti nja kujja olushi olulala n'agamba nti nze obusoga bwonna mbusinga oba kyabazinga oba nadiope oba sediope oba badiope bonna akola ki abasinga nti ye ali ku ddala lya kubeera president. Imagine nga Kimenke ye president wa Uganda president wa Fango kati tubajja kudda tugamba nti no amaanyi agajjawo akugambye nti president Museveni eddembe lyaleese lingi akendeeze eri abantu abamu waliwo abantu abatulugunyiziddwa balina ddembe lyabwe waliwo abatulugunyiziddwa bali kulya ku ddembe ly'abannaabwe just because nti ali ku government amanyire buli gwasanze alowooza nti w'amaanyi ate kasitobola kubba guno ogulabo ensi alabira ddala nga yiye guno abampadde ku sitole zaabwe n'oyo yamba ku sitole lumu lwali lumu n'agikola ki olabira ddala ng'ensi ekola bwete etambula kati Uganda yonna ogirina ati ye ne Family Forest TV alowooza nti ensi yiye ali in control so bwatyo naye nga kibi nnyo ddala Patrick ekyokola si kirungi nnyo nadda bwe tudda mukwati yena yasoma teyasoma singa yasoma empisa ezo teyandibadde teyasoma kuba yandibadde yabaddeko ku gundi ku interview ku TVM nga bigambo byagamba omwana w'oku TV eyo nga bya luzungu nga nowa P2 P1 nga yakibuga nga si yakyalo tesawa byogera nga tamanyi luzungu okitegeera so that is so kyekyo osobola okulowooza bingi naye obuzibu nze ku lwange gavumenti yekoze eki yemuwadde betu yetusibyeko abampembe ebimpembe by the way yetusibyeko abantu ngabo kuba kati uvayo nogamba nti obusoga bwonna gwe abutegeerera obusinga byonna ne bakuweereza kakoliddo ne Fango ne Folt eganya okulemya okulembera bayitamu ne balwana n'abantu abatabakwatako kyaba kingdom